bwe bajja ku hoteli Dagurandi bo balina sente mmeka because tebasobola kujjanga lunsa zibakutera ku meza simbwa ne banno zali sente mmeka baleeta akawumbi kamu n'ekitundu nga bakalina kashi kati we bakwogerako nga bakayate baga nti bajja kasasula mu installments akawumbi kamu n'ekitundu nga ke bakuwa ojeyo omusango mu kooti n'okagaana obuzibu bwange si bwa ssente kakati nkugambye nti bajeti yange ya bilioni 10 ngambye olina bilioni n'ekitundu kakati ngenda nsasula ntya biri bye natadde mu proposal ya bilioni 10 oyagala banzite bajeti gye nnina nga ngi presentingira Kavule ya buwumbi 10 bwe kiri ya buwumbi mbomeka 10 naye obuwumbi obwo 10 bumenyebwa sigamba nti za simbwa agende Irubongo yawe yagende wakibalaba nakukumba buli kiwandiko kyo naye yalowooza nti abiwazi mu makage yayingira yati accessed twali tukyali naye nagenda nakunganya buli kiwandiko kyonna lindako mu makaga kibalama byonna ne wansi w'ekitanda nkugambye nakwata n'olwo eyo nayera naye yangamba mbu yali ali mu byakwerinda nga amanyi muze yajja kwekyusa era yekyusa no muze teyekyusa Erubongo ya musajja muze teyekyusa kakati ze kyenamukola kimanyi jukira nti nze nalina ebiwandiiko kati ze kyenakola ku makya nakwata fayiro nenkebera ebiwandiiko byonna nga maze otegera kiyakoze oli namanya nze nzirako kati nze namwesooka nenkwata ebitalina mugaso naye nga biriko erinnya erya NUP nakera na fayiro kamwokya ne mugamba muze sikulinze kumala budde ebiwandiiko byendese byebino kakati nze nensigaza muze kibalama yajanga azza okukyala bajjangayo nga bagendayo of course nga tukyali mu mmere awo obufumbo bukyali bupya kukuta kuba mwasooka kukuta obufumbo nga bupya kati nagenda agenze omwami Kasa yafunisa omukazi olubuto nadduka omukazi natandika okugenda wa chairman okulajana nti bane tampa buyambi naye nga bali bakakuta ebintu bino byolaba bibaddeko era ffe tubimanyi oyaga Bongo ya musajja yagamba muze yayinza okwekyusa kamwesoke naye nange ne mugamba nti muganda wange ebiwandiiko bibino kubanga kati gwe kamanda ze n'ensigaza ki ku mulundi guli we nali wano nakugamba nti nali nakamala okusisinkana abakulembeze lusanvu kuminya abakulembeze 7 nga bakuŋŋaanyiza abantu ababakkiririzaamu 10 meka be wali oyagala stage ng'okwekalakaasa era bagenda kwekalakaasa nga lwaki beekalakaasa okwekalakaasa kwabwe kujja olw'obutali bumativu abantu bali 17 bonna obajjeeko ssente obasuubizza kaadi tewali clear line gy'ogamba nti kaadi omuntu agifuna bw'ati abantu bano bwe bavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe golowooza nti si gwe oba baleetedde ekizibu bagenda kwekalakaasiza ku kitebe this is a national issue kubanga ndabisa saidi yono zogamba nti omuntu asobola okunominati nga ajja kuvuganye naye ng'avuganyiza ku biwandiiko ebiki ebijingirire oyo bw'ataba mwana we aba mwana wa ssengaawo aba muntu wo okyogedde bulungi kitegeeza nti salamu aleikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali okusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nimwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno kale wona osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaliro nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde asatuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Simbwa Paulo Kagombe omu ku batandisi ba NUP tubona kwogera naye ebigambo omusango gubadde gulina kuddamu kuwulizibwa lunaku lwaleero agenda tubuulira biki ebibaddeyo ate alina byalina okukiralifayingako
ezimu ku information ze nafunye ezenjawulo zatampa luli twakola program esembeyo simbabuza abantu kano kaba kalombolombo sebo nsanyise nnyo okuba nti ntuziddwa mu buufu buno okuba kati bye tutangaza eri eggwanga omukisa ngwebaza era njagala okutwala omukisa guno okubuuza ku batulaba kubanga bakola omulimu gw'amaanyi without them of course tetusobola kubeerawo so mbawa salute wendi oli bulungi mpola eggwanga lino tosobola libeeramu n'ogamba nti ogenda kuba jjejjerebu nti ndi bulungi okusanzisa kubanga omukka Katonda yagutuwa kooti ovuddeyo mu kooti mbaddeyo kubanga nakedde enkoko nagikwasizza mumwa kubanga bye nesunga okujja mu kooti bigenda kuyamba okulaga eggwanga butya ebintu bwe birina okubanga bikolebwamu bigenda kuyamba eggwanga n'abantu okutegeera obulabbayo obuli mu ggwanga eggwanga no ligenda lifiira ddala naye nga sinabatuuka ku kibadde mu kooti njagala okutwala omukisa guno okwebaza ne ssekwebaza abakulembeze b'oludda luno abakulembeze b'oludda luno bakkiririza mu transparency and accountability fenna tuli bakavule tagala twawule ebintu bino kubanga saagala nnyo twawukane ebizibu bino bwe tubanga tetubatangaazizza muyinza okulowooza nti tulina differences tulina kibalama tulina gundi oyo abeera propaganda abeera pokopoko lindako mwami gundi inze ndi wano gw'oli muteesiteesi inze ndiwo okuwa ebituufu gwe toli memba wa NUP oli koko kakati nze ndi mutandisi era ndi memba nze omu ku bantu mu Uganda ali ku record okuva mu 2004 ekibiina kino lwe kyatandika sikivangamu nk'ogenda mu kirala ate sigenda kivaamu nga tekinnaterera kubanga ekibiina twakikola tulina objective so you cannot negate the objectivity to why you started a party ate ogende mu bibiina ebiralalalawo olina kulemera kuki ku nsonga era kyova olaba nti njagala kakati okugaziya scoop eno ebadde efunzibwa nnyo ne mugitereka ku kibalama ne mugitereka kusimbwa naye olwaliro ntwala omukisa guno okwebaza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo aba National Unity Platform ne ba members aba National Unity Platform kubanga balaze solidarity bwe mbadde mu kooti abantu bazze bangi ku kooti okwagala okuwulira n'okujungulula obulimba oba oliawo abantu abamu be bakozesa nti omusango teguliyo mu kooti omusango bagugjayo mu kooti kinkoze bulungi nti abantu bazze mu kooti ng'ate bammemba b'ekibiina okulaba nga bagoberera ensonga zino mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala ekyokubiri ngenda kubeebaza ku lwa ensimbi enkalu ze bampadde okutambula okusobola okulaba nga tubalansinga eryato emirimu gitambula bukwakku kubanga bannamateeka okubalabirira okutuuka ku leveni gye tuliko si kintu kyangu ne bwe nakuba omulanga nali neetaaga ndowooza obukadde nga 42 naye nagenza olwaliro okugenda okugasimbagana ne bannamateeka bange nga bamemba b'ekibiina n'abakulembeze bampaddeyo ng'obukadde 35 bwe sibeebaza mba neebaza byogera bituufu oba milioni 35 bazikuwadde fesi yange olaba efaanana etya ondabako emitaafu bamemba ba level ki no nkugambye abakulembeze mu kibiina ku mitendera egy'enjawulo mbeebaza muyogeyoge ate ne betubadde nabo ku lukiiko nga kooti ewedde gye mugenze mu misoso egy'enjawulo musaggulire ddala abantu baffe basobole okuba nga bategeera amazima naye mbeebaza ne neebaliza ddala ennyo ono nja munokolayo erinnya nja lyogera omwami Dero Wilbert Omonyi oyo nno nga ye secretary for security mu National Unity Platform no mwe mubitwalatwala bwe mutyo tuli ku constitutional level tugoberera ekibiina ku constitution bwobanga waliwo ye yawaddeyo mmeka laka yawaddeyo mpitirivu simwebazizza lwakuba nti yacontributinze ssente naye mwebazizza akensuso for the resilience yes naye nga n'abalala bonna abantu bangi bajjumbidde ate n'omulamu ogwo gwe twogeddeko abasindikiddwa mu misoso giri gye mumanyi mugendere ddala mu maaso nga mutunuulira ebifo ebyo gye basololeza ssente ku bantu gye batadde offices mu mawoteeri
gye bagirako abantu ssente nti bagenda bawa kaadi. Ebifaananyi ebyo mubikwate ku kamera kubanga nga bweri enkola yaffe mu National Unity Platform ey'okulabisa kati twagala tulabise obulabbayi. So kamera muzikwate bulungi, ebifaananyi mubikwate, plot numbers muzikwate ne woteri amannya gaazo kubanga bino tugenda kubita nabyo, tujja kuyita wano ku mikutu gino tubite abantu bategeere n'abo bagenda mu woteri nga babajjako ssente. Nze omulango gwange gwemba kubira nti mutte ku bigere. Njagala tutandikire wano, kiki ekibadde mu kooti? Kooti tugibaddemu olwaleero naye tukoleddwa tunyoleddwa kitukoze bubi kubanga ffe tulina enteekateeka. Tetwagala ku stefolinga oba okusuffocatinga oba okuziyiza ekibiina okubanga kisimbawo abantu ku mitendera egy'enjawulo. Era kati temuli mukola. Omuntu ayogera bw'atyo yaba tamanyi kigenda mu maaso. Naye tunyoleddwa kubanga bannaffe abawawaabirwa mu kooti okuli Mwami Kyagulanyi, okuli Mwami Luwongoya, okuli Joel Ssennyonyi, Nyanzi Fred Sentamu, Benjamin Katana. Abantu abo bakozeemuko obutali bwenkanya ne bakyusa bannamateeka basabye jjo okukyusa bannamateeka abaabwe. Naye nga njagala otegeere nti kooti okuva lwebadde mu vacation yonna twasembayo okubeera mu kooti ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omwezi gw'omukumeka ogw'omusanvu. Olunaku lwajjo zaabadde ennaku z'omwezi 19. Obudde obwo bwonna nga kooti eri mu vacation tebalowoozangako kukola kintu kyonna kyonna. Naye olunaku lwajjo lwe twalabye nga batusaavinze ku saa 11 n'eddakiika 3 ez'olweggulo nga bawandiise ebbaluwa basaavinga bannamateeka baffe nti bakyusizza bannamateeka. Babadde bawolerezebwa Pace Advocates eyakatana. Bagigobye oba olw'okuba eri expensive oba olw'okuba ya kiboggwe ne baleeta law firm endala. Law firm endala eyakiza Bayina Omugisha and Company Advocates. Era abalooya baabwe mbalabyeko awo ku kooti naye ng'ate ekyo kye baakoze kibeera kidrailinga process kubanga omusango guno gubadde gutambula expeditious. Mu bufunze teri kyamakulu kivuddeyo olwe. No. Tewaliwo tosobola kugamba nti tukedde ku makya ne tusiba amatayi ne tugenda mu kooti naye ogamba nti tewali kyamakulu kivuddeyo. Olwaleero bw'ogenda mu kooti ng'olina ebigendererwa ne wabeerawo sayidi efunye okutya obuba buwanguzi nze gyendi dire ekolera nze eyo obuwanguzi mbulina kubanga olwaleero abantu siza ku buwanguzi be bano abakutte obukadde 35 ne babumpa abamemba b'ekibiina ne bateekawo embeera eraga nti weetuli kaakati olwo bannaffe omusinde bwe baguwulira ne batya kubanga kati gwe weebuuze balooya bonna abali mu NUP kiki ekyatiisizza abantu bano okugenda okuwoza omusango. Kati mu bufunze bongeddeyo olunaku lw'okuwuliriza. Omulamuzi alina okuba nga communicatinga olwaleero naye ng'ate era tetunakufuna kwongezayo kubanga w'oteekamu okusaba nti osaba okyuse bannamateeka n'osaba nti oyagala bakuwa obudde bannamateeka abapya basome fayiro. Ffenno kye tulowooza nti kyali badde kyakolebwa dda kubanga ogenda okuleeta omuntu akuwolereze aba amaze okutegeera by'agenda okuwolereza so tabitegeera ng'amaze kukola ki oba nfuna. Kati kitegeeza nti omulamuzi alina okusooka okuwuliriza okusaba okwo oba awaayo obudde bano basooke basome oba mu interest y'obudde nga bwe yasetinga abagamba batandikiraawo. Eyo discretion eri kuki eri ku mulamuzi na kooti okukkiriza. Yes, okukyusa abalooya kikkirizibwa naye ate obudde buno kooti eyinza okuba nga tebukola ki tebulina kubanga gwe okujja okwegatta ku bano obawolereze kitegeeza nti byogenda okuwolereza obadde obikola ki obadde obimanyi obadde obifolowinga era wali badde wasaba dda fayiro n'ogyekenneenya n'olyoka omanya nti kino kye ŋŋenda okweyimbamu. So ndowooza nti waliwo awo obungodira naye nze okusinziira ku biwandiiko ne Electoral Commission yataddemu trial bando yaayo ndabanga buli kimu kyonna na bannange obwoya tubukutteko ensolo kweri ku kizigo kekanyiriro kano seewo nkulaba amasuuti bangambe wagenzeeko eggulu eby'eggulu babyogera era bankubira essimu bannange
nga baŋŋamba nti waliwo abantu abagenze, waliwo ttiimu egamba nti ttiimu yo tugiraba eri ggulu. Tugiraba eriwa? Ttiimu yange eriwa? Ggulu. Ekintu ekyo kyalumya abantu omutwe, naye bankubira amasimu mangi. Abamu ne batwala n'obudde bajje bansinkane we bali. Wendi bakakase nti oba siriwa? Oli ggulu. Siri ggulu. Kakati nze saagenda ggulu. Ng'omuntu saagenda ggulu. Wadde representative teyagenda. Okuva ewange mu ttiimu yange tewali muntu yagenda wa? Yagenda ggulu. Naye bino byonna byonna bino bya bufuzi. But owuliziganya ne ggulu. Gguluwa. Genosale owuliziganya naye. Sirina link ku Genosale. I've not heard from him. Sirina muntu wange aliyo ate era simusinkanangako kyekisookera ddala. Emyaka 5 bukyanganzija mu lwokaano luno ng'atuuze mu NUP simusinkanangako, tankubirangako ku ssimu. So ebintu ebisinga you treat them with the contempt. So tetuli mu ebyo bintu byago. Ne batugamba nti negotiations abamu kubazirimu ye Genosale ne NUP. Now olanga nti baso okusootinga ne tiimu y'obululu. Inze nina ekizibu kimu. Siri easily sorted. Sisobola kubeera easily sorted kubanga sorting kiringa omuntu ogamba nti buying me out, buying my interests out. Ekintu kino nali ne mwami Rubongoya ne mugamba, nali ne Rubongoya ne Katana because kyenkoze si kyewakana. Nabagamba olunaku lumu mulemereddwa okumaliriza ensonga eno ng'ate mugimanyi bulungi esobola okumalirizibwa. Mwagala ggwanga ddamba enensonge tugaba ddagala Katonda yawonya. Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika, amajinni, amayembe, emirimu gyo gyafa, olina olutwe oba omukisa gwe gwabula, olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo, oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soolenga onoonya omulimu, olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba, olina omuntu walemedde ku mwe ng'obasigala, omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa. Ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo. Basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com, ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. Kijjane mukyegatta muli agala twakyegattako. Ne bagamba ensonga eno mumba nga temugimaliriza ensonga egenda bad dissolvinga. Kye nali ntegeeza nti bammemba b'ekibiina bwe banaategeera ebintu bye mukola nga bibanyigiriza nga ate temubisimbuliza kuva mu ssemateeka mugenda funa obuzibu kubanga bammemba bajja beegobera. Simanyi oba olulimi lwe nakozesa lwe bataakola ki lwe bataategeera, naye njagala okukakasa abatulaba ku budde buno nti ensolo kweri ku kizigo tetugenda kupondooka newankubadde nga tuwulira ebigambo nga bw'obiwulira nti Genosale yakuba amasimu n'abuulira abantu be bawa kaadi mu NUP. Ebyo byonna babanga babikola babikole, naye nga nze kyemmanyi nti ekibiina okugaba kaadi kirina kusinziira mu ssemateeka waakyo. Era ensonga lwaki ndi mu kkooti abammemba b'ekibiina n'abagala okwesimbawo ku mitendera egy'enjawulo bafune freedom of expression munda mu kibiina nga basinziira mu ssemateeka, kuba ssemateeka tawa Rubongoya monotone, ssemateeka tawa Katana monotone, tawa ono yani muganda wange John Mary Sebufu tamuwa monotone kubanga ssemateeka oyinza n'okwesanga nga wakakiiko bano basi John Mary ke balimu naye nti akakiiko baali bakatadde mu nnongoosereza Election Management Committee yali mu eri constitution gye baali bagala oteeka mu kyapa kakati mu ssemateeka kabeere owaabwe omujingirire gwe tugamba nti twamuwaabira mu kkooti kabeere owaffe owa 2004 Election Management Committee tekola ki teriimu. Bye bino ebintu bye tubagamba kubanga abantu abamu babeeranga emitwe nti akawungeeza emitwe bagitereka ewaka. Njagala tusooka kwenda ensonga eyammwe gye muliko. Ekisooka temulinawo ssente ze mwagala nga Simbwa ne ttiimu yo muve mu kintu kino nga muzaagalako okuva eri NUP era tebalina ze babatedde ku mmeeza ne muzigaana. Njagala kugamba ebigambo bino ng'omuntu yenna nze ndi entitled ofuna omusaala e Kavule. Bwe kiri nina omusaala ogwangerekerwa maze emyaka 5 sigukola ki togufuna sigufuna naye Kavule tebampangako kibonerezo tebampitangako mu lukiiko era nasigala nze enkola mirimu gyange nga bwe ninakola ki nga bwe ninagikola.
Kyobola abantu olwaliro kugamba nti nina abakulembeze mu kibiina abakkiririza mu kyange era akaseera katono ngenda kubajjayo kati ffe sinzira agensi nti kakati ffe twagala kubanga tutambula bwe tuti awo okutali musango kubanga bwe tubanga tulemaganidde okukwatagananga ebitwawula biri principle tugoberera semateeka tujja kukola ebyaffe bitulaba nti biri mu mateeka nga tugenda mu kooti ate ne visibility nayo tugenda gikola kubanga abakulembeze baffe balina abantu ebibuuzo bye bababuuza kati abakulembeze abo balina okubanga bavaayo ne baanukula ebibuuzo ebyo ogambye ku kya ssente temulina ssente ze mwagala kuva kavule mu buli negotiation yonna omanyi nti kakati gwe mwami Matiya onsimasima nnyo no nkugamba kululi nakugamba nengamba abatulaba nti bwe twali mu meeting ku la grand meeting teyali mu kamera ne bye twayogera byali out of the camera nenga ate oyagala bye twayogera nga tewali kamera mbirete muki nja byogera nti of course mu meeting we muganga mutuddemu oli akugamba nti omusango kubanga omusango musango kati gambe mva kuwayo milioni 3.5 receipt eriwo nva kusasula milioni 3.5 ngosasula baloya nva kusasula milioni 3.5 size wano kuwa bujulizi kwekyo ekyo ngamba tugende kutiri ekya ssente nti bwe twali mu meeting era ne messages zenfuna okuva ewa bannange nti lwali lwaki tokkiriza akasente kano abasajja n'obaleka bano nabo bagala kufuna badduke gwe okyaganye sekamba bannange ngamba kuva ku saidi y'abali baluwongoya balina abantu baabwe nabo ababaagala babeerewo naye ne bagamba si mwali tokkiriza akasente kano abasajja n'obaleka ne bagamba ekyange kisuka ku kasente akasente ye sinkaagala nina abaana abasoma because wadraftinga budget nina abaana abasoma wadraftinga budget mwami Sekanjako siba kiri mwami Sekanjako njagala nkubulire bino bigambo nina budget lero simba togere jagala togere mazima no look here nina budget nina ki budget nina budget je nina nga nji presenting la kavule ya buwumbi 10 bwe kiri ya buwumbi mbomeka 10 ne obuwumbi obwo 10 bumenyebwa sigamba nti za simbwa agende kubanga obuwumbi obwo 10 bulimu period gye twasooka ne tumala nga tetunabaleeta mu kibiina twali tukibezaawo na ssente okay twalina costs period gye tumaze emyaka 5 ne batuteekako n'embeera nti fe abaabaleeta ate baagadde tusiibe nga tusula mu makooti nga mwe tusiiba ezo zonna zibeera ssente so if I costed them 10 billion is that too much money nga bo olunaku lwe batandika fundraising basonda obuwumbi 2 ezo ssente nyingi simbwa tusazisaba basa nabagamba ekigambo kimu nagamba abaami abo ekigambo eki bwe mubanga temwagala kukola ku bye mbagamba munzikirize njogere ne bammemba b'ekibiina nga jjajja waabwe kubanga mukkiriza nti ekibiina ffe twakikola munzikirize ngende ngambe bammemba musagala basumbuwa ngambe bammemba b'ekibiina nti bannange guli bwe guti ne bwe guti naye twali bali tukola bwe tuti ensonga zino ne ziggwa bammemba olowooza bayinza okugaana okuwulira kubanga ekibiina abantu bakyagala abali e diaspora bakyagala abali e China bakyagala abali e Mubende bakyagala kakati gwe lwaki okisitefolinga ogambe nti gwogenda okitegeera bo presentingira bilioni 10 bo balina ssente mmeka tebalina bangamba tebalina wadde bilioni 10 ezo nga bazikuwa okivaamu buvi n'ole balekera ekibiina lwaki nkibalekere ki lwaki mwagala nnyo byababaira nakyo anti kati bilioni 10 nga zaaki tusetolinga ebizibu ebibaddewo era ebiri current ebiriwo ekibiina bwogamba nti bilioni 10 nti kakati tubanga babaguza no kakati nze wembanga nsasula bannamateeka baba bankoledde kinganzi kyebakola bakikoledde kibiina kitegeeza nti kosti egenda ku kibiina gwe lwaki olowooza nti nze bannamateeka baweza misango gyange gya ttaka oba baweza misango gya kibiina gya kibiina bowe nyini abakulembeze abatasobola kutuula n'ababaleeta ku resolvinga nsonga bebe escalatinga zino ensonga kubanga wotasobolera kusootinga ttiimu eyakuleeta onasootinga otya embaale osootinga ettororo ogende n'ekakumire wali nabbanja kanja nkutegede bulungi bwe bajja ku hoteeri dagurandi bo balina ssente mmeka because tebasobola kujjanga lunsa zibakutera ku mmeeza simbwa ne banno zaali ssente mmeka baleeta akawumbi kamu n'ekitundu
nga bakalina cash kati we bakwogerako nga bakayo tebaga nti bajja kasasula mu installments akambi kamu n'ekitundu nga ke bakuwa ojjeyo omusango mu kooti n'okagaana obuzibu bwange si bwa ssente kakati nkugambye nti bajeti yange ya bilioni 10 ngambye olina bilioni n'ekitundu kakati ngenda nsasula ntya biri bye natadde mu proposal ya bilioni 10 oyagala banzite tuwere ku standard tosobola gamba at least wali ngambye nti nina mwenda naye nsobola okuwaako 2 then 2 zijje mu mwezi ogujja 2 zijje bweziti 2 zijje bweziti bino ebintu tuleme kubiteekamu kutya kwogera ku ssente kuba nabo bannaffe ssente zebagulamu amasomero ne zebagulamu beaches era bazijja mu byabufuzi kati nze yakola ekibiina nenkiteekawo nekibeerawo emyaka 16 ne mukisanga nga kissa kitambula tebateekako wadde omupiira n'ogumu ne city belts bazisangawo kakati gwe kyogamba nti bakuŋŋanyiza ssente okuva mu bantu bakuŋŋanyiza ssente okuva mu gavumenti kakati gwenze bwe mbagamba nti obwo busente bwe mbagamba this is even peanuts ezo ssente mwasooka ziteesako ne Muzeeyi Kibalama nkugambye nti amwe team leader bw'owulira nga tewali yakikontestinga kuva ku side yange kitegeeza nti it is a consulted idea era tuli ku page emu ne timu yonna. By the way, bino bitomubiteekako Muzeeyi Kibalama. Muzeeyi Kibalama tukwagala nnyo era tukutumidde Mukama akusuuse okomewo na bino obirabe. Ekintu kino kiri ku level ya ndala nnyo. Nkugambye nti olwaleero ku mulundi guli we nali wano nakugamba nti nali nakamala kusisinkana abakulembeze. Abakulembeze 7 kuminya abakulembeze 7 nga bakuŋŋaanyiza abantu ababakirizaamu 10 meka be wali oyagala stage ng'okwekalakaasa era bagenda kwekalakaasa nga lwaki beekalakaasa okwekalakaasa kwabwe kujja olw'obutali bumativu abantu bali 17 bonna obagjeeko ssente obasuubizza kaadi tewali clear line gy'ogamba nti kaadi omuntu agifuna bw'ati abantu bano bwe bavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe golowooza nti si gwe oba baleetedde ekizibu bagenda kwekalakaasiza ku kitebe. This is a national issue kubanga gavumenti gye tugamba nti bano bakozesa ssemateeka omujingirire Electoral Commission ye custodian w'ebiwandiiko bw'ovaayo n'otakola administrative wakayo abantu bano n'obaleka bo bennyini beeri omuguju bw'oba oleese obuzibu lwaki beekalakasiza ku kitebe obutali bumativu bwawe buteekeddwa okukatinga across nga gwe bakumamu omuliro si kubye mu bantu muliro muve mu bino ebintu bye babuzaabuza omuntu akugambye nti tuli abantu kati nakandi wamulabye nze namugambye wamulabye kyayogera kituufu kyayogera kakati bwe kibanga kituufu n'avaayo ne yeegatta ne banne ne balaga obutali bumativu bwabwe baba bakumiddwa mu muliro abantu baggiddwako ssente mwami Sekanjako buli muntu awaayo ssente alowooza yagenda ofuna kaadi kubanga tewali mitendera girambikiddwa nti kino kyolina okujja nakyo kino kyotalina kukola ki abantu abamu otuse n'okutuuka ku sseeriwulira nti babajjamu empale babawe kaadi. These are words of people saying sinze mbyogera kinnuma ng'omutandisi w'ekibiina alina ssemateeka amanyi nti ekibiina kirina tambuzibwa bwe kiti tubadde mu bino ebintu ebbanga ddene Lubongoya yali abaddeko chairman w'olukiiko lwonna anywhere so lwaki bafuulinga abantu to this level we are not happy and of course this is going to cut across kubanga kijja twaliramu ne government nze mpulira bagamba mbu Salim Saleh yawa orders Salim Saleh yakola bwati Salim Saleh wa NRM wa NUP ebbanga bajjalireetera obuzibu nesimba waliwo ebigambibwa nti Muzeeyi Kibalama okugendo eri okumujjanjaba agenda okugenda gyali ng'enkwatagana ye naawe teriiwo era ng'agamba simbwa si mutuufu. Ebyo bituufu si bituufu. Njagala ebigambo bino bitegerekeke bwe biti. Ebigambo abantu bye boogera ebigambo byabwe. Kubanga nze gwolaba wano ne mwami Kibalama oyo gwolaba awo abantu bennyini abakugamba bino batugamba nti twatunda ekibiina ne tukiguza ne tujja Kyagulanyi. Olali mwami Kyagulanyi akugamba nti negatta bwegasi ku kibiina. Kakati abantu ebigambo bye boogera Kibalama kojja wange. Era tewaliwo kintu kiyinza twawula. Kibalama nkola naye. Bino byonna ebitambula abimanyiiko. No, kakati gwe njagala omufune abiwakanyi. Kubanga we are not working in isolation.
bwensisinkana abantu abasukka bwebagamba Simbwa genda otukiikirire ku SM media nenzija message gyendeeta sikwana tompulira nkonga nze wano nga neeyogerako birungi byerere ogabe namba bakubireko njogera nsonga z'abantu ze bantumye ate ngenda ziremerako nabagamba ngenda kulwana olutalo luno paka ku Mujaasi asembayo nengamba bannange tugenda kulwana olutalo luno up to the last drop of our blood and we are not buffering, we are not moving. But Simbwa ogamba toyagala sente naye ina information gye nafunye nti emabegako mwali mu ofisi ya munamateeka omu nga muteeseteese nga yali minisita Kiyingi obudde obwo nga abasuubizo batolwa president Kiyingi omukyala ali minisita w'abaana munamateeka ne banne ne mubaleka mu ofisi ne mugana ne mutestinga covid kakana nga mugenzi wa president era president olwabalaba n'abagamba ne muzeeyi Kibalama nti amwe mugenda kukola enteekateeka yammwe mumale mukome wano tujja kwogera bano abasinga bembadde mutambula nabo bo baga nti Simbwa ekikulu kya sente zayagala Simbwa kitokwata 1 billion njagala nze sitambula n'abantu ndi mukulembeze kati wali oleseko bannamateeka mu office n'ogenda otesinga covid ne muzeeyi Kibalama president no era bwe mba nakikola timu yange erina okubanga eri in the no mwabagamba mugenda kulya ku mmere kya misana temwadda kakati okuva wonna we twali ogenda Entebbe President Museveni oba twamusanga ku gate nga atulinze oba twakola tutya kubanga this is just hearsay njagala ontunuulire yamusisinganako president ku nsonga never ebigambo by'abantu nkugamba nzi bule njogera kati ng'omusezi agula essowaani nti eno yakulirako bantu bange era bwe nkugamba nti nagenze eggulu nja kugamba nti nagenze eggulu nensisinkana Genosale kubanga tewaliwo tteeka linkugera kusisinkana muntu yenna bino bibeera bya kisirusiru emisana bagamba nti tebasisinkana Museveni naye ng'ate ekiro bonna bagenda ne sente ze bajjayo tuzimanyi okiwulira nze bwe ndi musisinkana era ndi bagamba nti namusanze kubanga Muna Uganda, nange ndi Muna Uganda. Is the president of Uganda. Bwengende wa president Museveni nampa sente, olomba nziziza musango. Abalala nga bali ez'abalwadde. Kalato oli bwakuwa obuwe. So tulema kubeera cheap nnyo. Bano bannabyabufuzi bababuzaabuza. They are raw material. Kubanga bonna tewali munnabyabufuzi. Njagala nkugamba nti abantu abatagenda nko wa president Museveni balinga abantu bameka. Kubanga Kyagulanyi oyo gwolaba. Bali ne president Museveni eggulu bwembulira omusango gwe yayambalirako Timbaland nga Museveni agambye nti bamukubye bulungi obukongovule yava mu Arua nga yambadde Timbaland agenda ku kisaawe omujjanjaba simanyi yagendawa America naye Timbaland wagiraba eyo Timbaland ezitowa kiro simanyi 7 naye obukongovule Museveni bwe yagamba nti babukubisa batuni ya kyuma enkeero omwami yayambala ate eggulu yasisinkana mwami ani Museveni Kayihura yakola mwami Kyagulanyi Nemotoka Tundura eyo yagimukola ki so let us not fool people that is cheap politics tukanye nti ne Museveni tusobola musisinkana ne tumukirizisa nti otufuze ekimala naye wummulako ne ogenda olabirira ente ezo kiva mu kuteesa kubanga tetulina capacity egenda kukwata mundu tumukube ate twagala kwekalakasiza ku nguudo za kibuga twonoone endabirwamu z'ebizimbe tuba tutatana image y'eggwanga we must be civil nze kugamba nti abantu abatalabangako ku mwami Museveni yinza okusanga nti oba Ssemujjuŋŋanda oyo naye abantu bano bonna bulaba palapase wabwerera bonna banyanzi basula eyo nga banoonya bafukuta we bati okuva kati nze nange temunteekako abanjogerera mpozi nga bansindikiriza ngende wa president Museveni naye ate ndi Muna Uganda tosobola kugamba nti nze yatandika ekibiina ekyokubiri ekidirira NRM nti kubeera musango okugenda okunyumyamuko ne president I think inalwawo n'okulwawo because we need to set a direction. Olaba ne Mao ataweza babaka bameka 10 aina mwenda ataweza babaka 10 asisinkana president Museveni ate nze alina 5 mu 7 ne 5 mu 7 kati olinga diko yeno abali oligino be bali yeno uliriza kakati ndoza atenze nze oligino kati ate badikoyi abali dikoyi ya muntu abeera wao nga sika ya krokati bano balubongoya ate se balina gye ba reporting nga kyobolaba bamenye buli muntu yena ali mwensa tebamwagala kubeera ku front page kati Simbwa okuva luli wano lero mugenze mu court tuna bafuna conversation yobe simu kubawa okuva ku kiteberi because negotiation yesinga kimmanyi ya sente
bali bakyusiza bannamateeka kwaga nti nojjako n'essimu no nagijjako essimu yange ngamba tuka nojjako n'essimu essimu ya kitebe bwe wava mu nsisinkano eno eya wano omwali bwayise essimu nagamba njijjako lwa byakwerinda byange banza okutambulirako bantambulirako bayiragoma y'amasimu genfuna nga gamponinga mama va ku kibiina kyaffe ekibiina mwakitulekera muve ku kibiina kyaffe tujja kutuusaako obulabe so tonaba kuddamu kufuna simu ndala egamba nti kale katwongeze ku ssente okuva ku 1.5 billion sinaba tonaba so nze badde ndowooza nti okuzzaayo eri njagala nnyo abantu abali awo ekavule Mwami Kyagulanyi ne ttiimu ye njagala buli lwe babeera nga batudde bafumintirize ku bigambo mu mitima gyabwe bategeere nti abantu be bayita abantu baabwe baali babaddeko abantu ba Ssebaggala baali babaddeko abantu ba Besigye ate oba oli awo olwaleero abantu baalinaawo boolabanga ababe bayinza okuba abasimbwa kubanga weebuuze ti nze mmanya ntya ebiri mu bisenge bya wooteri gye basolooleza ssente wooteri ki eza kaadi omuntu okumuwa kaadi ssente teziyita wano kakati nukankubulire nti waliwo babrokers abali ne mu America wano abantu bawanulwa kuba nti babuyabuya nze nina wano abantu abagala kaadi eya NUP naye nga ate ababasolooza bali mu America kubanga bagenda kwogera ne Kyagulanyi ng'aliwa mu America wano ne bakuba essimu omusajja mugamba akasente akaleete omusajja anaatera okutuuka wano nze ngenda kwogera naye mugambe kaadi agimuwe akasente kaffe akateeketeeke alina mmeka ekyogambe ekibiina tekitunulira busobozi bwa muntu kumuwa tikiti kitunulira ssente zayina kati wanda bali mu vetting biki nabyo ne kirisite ekyafulumyawo nga kiri feke ebyo byonna bibeera test of time but why do these tests come kubanga temulina system abantu babakubamu ebituli kubanga temulina ki system omutambulira okitegeera kati babasoomooza kubanga temulina system era you cannot explain how you drive at what you are publishing okitegeera kakati awo wali challenge nenze kye neebaliza abantu bange era nabo bakulu ne mbagamba nti olunaku lumu mulitegeera nti abantu bano si baana ba maama wammwe ne olina essuubi okuddiza ekibiina ekyo okukomawo mu mikono gyammwe nze Simbwa Paul Kagombe munkwate bulungi saagala kweddiza kibiina njagala ekibiina kinyumire abakirimu ekibiina kibeere National Unity Platform without any entanglement onto someone nti Babi yagenda okusalawo ku kino nti Mwami Kyagulanyi yalina enkizo ku kino kubanga Mwami Kyagulanyi mu lubereberye ssemateeka w'ekibiina alambika bulungi nnyo obuvunaanyizibwa bwa president so buli kyokola nga gwe president w'ekibiina nga kisukkuluma ku buyinza ssemateeka gwakuwa ekyo kinyigiriza Simbwa kimukaabya omusaayi kubanga bwe kinyigiririza Simbwa ate omusajja ali ekiboga these are realities really Mwami Gundi Mwami Matiya njagala mutunuulira ebintu bino saagala kweddiza kibiina naye ekibiina bwe kitambula nga bwe kirina okubanga kitambula tewabeerawo obuzibu nze ne wembeera nga siri mukulembeze mu kibiina naye nga kitambula nga bwe kirina okubanga kitambula because we are a point of reference onto this nga tuvudde mu deception Mfuna? Gwe jjajjaawo ne wabeera nga mubi nga yali mulema nga Katonda yakuyamba olina amaaso senga jjajjaawo ogenda okuzibula amaaso nga kitaawo akuzadde nga jjajjaawo alina endali osobola omujjamu amaaso osobola omujjamu amaaso bosobola okwegana gye bakuzaala genda amaaso Simbwa so kakati twagala ebintu bino abantu babitegere bulungi tetukayanira kibiina let this be cleared as well tetukayanira kibiina tukayanira nkola njagala enkola nga buli muntu yenna yenna emufevalinga kubanga kyekyatukozesa ekibiina tetukolangako kibiina kibeere kyaffe ekibiina kibadde ne ba president Kyagulanyi waako temukiwulirangamu ntalo lwaki entalo zijjidde ku ye ate bwe tetumulina no kuliko ebyokulya ekibangona mpaka palamenti katyanga kitandika ekifuna abaka ba palamenti akawumbi akamu n'ekitundu si ssente entono
Nezi zobba nti ne timu yenzo banga nene. No. Muzitema Team leader kati tulina emyaka gye tulina. Unlike by the way okuleka abantu abamu nyinza okugamba wane kigambo. Okuleka abantu abamu abeegana emyaka gyabwe. Neffe emyaka gye tulina tetusobola kugamba nti tubadde olwa kibiina. Tubadde ebintu era bye tukola tubadde olwa kibiina kino. Naye ukibanga kizze nakyo ne kibanga kirina contribution kisobola okubanga kikola. Ate tetusobola kubanga tukayanira ekyo. Kubanga tulina abaana abasoma. Kati we maze emyaka ena nga tebampa musaala abaana tebasomye. Mukyala wange taliyo. So let us not be reduced. Tulina obuvunaanyizibwa. Emirembe tegibaddemu because mubadde temulina kugambe ebigambo bino. Emirembe giri herefe. Naye how to resolve them is the challenge. Buli awantu awatali bukubagano tewabeerawo enkulaakulana. Naye tugamba obugulumbo buno obuzze tubulizolovinga tutya. Nze sigenda kubeera nga Mathias Mpuuga nve mu NUP ndagewo. Tulina kulwanira ffe tugenda kulwanira muli munda mu kibiina tukikole ki tukitereeze. Bwe tumala okukitereeza tufune obukulembeze obussa mu bantu ekitiibwa, obukulembeze obugoberera ssemateeka w'ekibiina, obukulembeze obuwa buli muntu omukisa nga gwe gumu. Kyetunoonya kyokka Mwami Matiya n'abatulaba. So sigamba nti twagala kweddiza kibiina. Kibuuzo kye tubuuzizza kiri cancelled kubanga kifu wali wadde okifulazinga mu ngeri endala ffe tetukayanira nko kibiina. Bwe ziyalikuga nti ssemateeka wamujingiridde olwo nkayanidde kibiina gamba saamujingiridde w'ensonga zo lwaki ogamba tewamukoze eki tewamujingiridde. Gamba tumutereeze bwogamba tumutereeze. Nalina Nyanzi oyo Nyanzi ne mugamba Nyanzi lwaki mwajingirira ssemateeka. Nyanzi yagamba simbwa ffe abantu baatwagala kyaggwa. Ssemateeka twamukyusa kubanga twali twagala kuyitawo. Kakati mwe bannayuganda nga muddamu nga muwaaba abantu trust kubanga bakyusa ssemateeka nga bwe baagala kubanga bo baagala okuyitawo. Era mmwe mwabaagala ne bwe bakola ebintu byonna ne bwe basaba abakyala akaboozi babawe kaadi babaagala era mwabaagala. Kakati bwe tulange eggwanga ligenda kuddukanyizibwa bwe lityo then I think we have no future. Nesimba lwaki ebigambo mu kibiina kino mulimu ebigambo nze mbyogera siggwa byogera naye lwaki bino biyitingana mbu simanya simu ate yabagambye ate zo sente nnyingi tobiwulirangako ayingiramu atya mu kibiina ky'opposition eky'NUP. Mwami Matiya tobiwulirangako nga bagamba nti Genosale ya recommending abani NUP be wakadi tobiwulirangako olwo yabiŋŋambako. Kakati bwe bitera ebigambo bye babyogera kati ye kitegeeza nti wantuga nti awali omukka tewabula muliro, awali omugenge tofunyizaawo ngalo. Kitegeeza nti alabika alina akakwata omukulu oyo kuba nze nange mbiwulira ebigambo bino mbikola ki naye nze Genosale simulabangako simayina bwafaanana mulaba mu mawulire sigendangako wuwe. Mwami Museveni nzija buzzi sijjangako wuwo naye abantu babaana nga bagadde nzije nja kujja kubanga naye ndi Munnayuganda siriramu sitaani nze genda wa President Museveni wane Genosale kubanga Genosale nawe tukwetaaga ebintu bino bikiriyalinge. Ensonga zino mwe bakulembeze b'eggwanga mukiriyalinge ku bino ebintu ebimu ompite nzijaawo mu maaso go nange ondabeko abantu bategere nange ndibagamba nti nakulabako. Bagamba wiki ewedde ndowooza ng'eggwako waliyokko walwojje n'omu yakubira essimu nga si Sale nengena nensinkana Sale. Bigambo by'abantu ndi kugamba Matiya nti omusajja namulabye mwe muli bantu bange. So embeera bwetu bweri simbwa kooti tuddayo ddi mu kooti tuddayo omulamuzi agenda kutuwa olunaku olwo lwe tuddayo tujja kuba ndowooza tuwulira okusaba kw'abano okwongerayo ekiseera basooke basome fayiro kuba nze bannamateeka bange nabagambye omulamuzi temumukkiriza bino bano bye basabye mu bigaane kubanga babadde n'obudde obumala okusoma ebiwandiiko bye bajja okujja okuwolereza. Tosobola kujja mu kintu nga tomaze kisoma. Already ozze bagambye nti omulimu osaba otya omulimu gw'otamanyi gugenda kubanga gutambula gutandoza waliwo ekibulamu. Kati bwe bidireyinga bwe biti court order nesigala nga bweri eri gye basooka bya affectinga bonze tebya affectinga bo baba tebasobola nominatinga muntu yenna ku kifo kyonna. Amateeka ga wano bwe gabanga gakola baba tebasobola kunominatinga muntu naye kakasa tebasobola nominatinga muntu yenna. Anti bino bye twagala
waliwo ebintu bye mutamanyi. Guno omusango si gwange. Guli mukulabisa bulabisa guno omusango kyekiri kye nagambye abaana bano ba foot soldier abakwata kamera zaabwe ne batulaga wawe basololeza sente bwe bagirako sente abantu bano aba vetting n'abakaadi kamera zibatambulirako ezaba foot soldier kakati nga mwami Kyagulanyi we yagamba nti abali ali bakole be bakola yali ku TV amukola ki amulabisa kubanga guno omulembe gwaki gwakulabisa kati nange omusango guno guli mu kooti njagala kulabisa kyekigendererwa ekikulu kambalabise kubanga ndabisa saidi yono ogamba nti omuntu asobola okunominati nga ajja akuvuganye naye nga avuganyiza ku biwandiiko ebiki ebijingirire oyo bw'ataba mwana we aba mwana wa ssengaawo aba muntu wo okyogedde bulungi kitegeeza nti tuli ku balansi kakati mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nti ekibiina ekivuganya mwami Museveni ekimutadde ku bunkenke ekitamukkiriza na kunywa amazzi kirina ebiwandiiko ebijingirire nga mwami Museveni yalonda abakulira akakiiko k'ebyokulonda nga mwami Museveni yakulira kooti yayiterawo opposition emukola ki emuvuganya bannayuganda muddeeyo waka mulime muwogo wammwe mwebake kubanga 2026 2031 Museveni yamumala dda ekyo kyekimu ekiri ku musango ki ekyokubiri twagala tuteeke kooti ekintu ekigamba nti ekiwandiiko kikino tugamba nti kya bbulu n'okireeta nga kya red kooti negamba nti kya bbulu okonako kubakola ki kubakulabisa kubanga kati buli omu ali ku balance ekibiina ffe twakikola Semateeka tumumanyi gwe twasigaza nga tuwandiisiza ekibiina simanyi oba abatulaba abali abakukunavu waliwo omuntu yali agenze ko mu RSB nga agenze wandiisa kitongole kye company otwalayo memorandum and articles of association obutabo bubeera bumeka bubeera busatu kasookera ddala kagenda mu banka akokubiri kagenda eri gyogenda osaba ki obuweereza bweyagala osabira kampani yo kubanga kyekikwogerako kyo akokusatu bakakuwa gwe okatereke actually buba buna kubanga mu ggwandisizo basigazaayo kamu nti senga buno obutabo obulala bwonna bwonna eggwandisizo likwata omuliro mulina fallback we mukapitalingira senga banka kaba kabuze kati naawe wenyininyini ngaawandiisiza osigaza kopi eyiyo kakati kopi wetubanga tugirina nze nonjagala mbakuuliremu Lubongo yawe yagende wakibalaba n'akukumba buli kiwandiiko kyo naye yalowooza nti abimaze mu maka ge yayingira yati accessed twali tukyali naye n'agenda n'akuŋŋaanya buli kiwandiiko kyonna lindako mu maka ga Kibalama byonna ne wansi w'ekitanda nkugambye n'akwata n'olwo eyo n'ayera naye yaŋŋamba mbu yali ali mu byakwerinda ng'amanyi muze yajja kwekyusa era yekyusa no muzayi teyekyusa Lubongo ya musajja muzayi teyekyusa kakati nze kyenamukola okimanyi jjukira nti nze nalina ebiwandiiko kati nze kyenakola ku makya nakwata fayiro nenkebera ebiwandiiko byonna nga maze otegera kyeyakoze oli namanya nze nzirako kati nze namwesooka nenkwata ebitalina mugaso naye nga biriko erinnya erya NUP nakeera na fayiro kamwokya ne mugamba muze sikulinze kumala budde ebiwandiiko byendese byebino kakati nze nensigaza muze Kibalama yajanga azza okukyala bajjangayo nga bagendayo of course nga tukyali mu mmere awo obufumbo bukyali bupya obufumbo nga bupya kati n'agenda agenze omwami Kasa yafunisa omukazi olubuto n'adduka omukazi n'atandika okugenda wa chairman okulaajana nti bale tampa buyambi naye nga bali bakakukuta ebintu bino byolaba bibaddeko era ffe tubimanyi Lubongo ya musajja yagamba muze yayinza okwekyusa kamwesoke naye nange ne mugamba nti muganda wange ebiwandiiko bibino kubanga kati gwe kamanda nze nensigaza ki nensigaza cream kubanga ne certificate nesigaza ne seal wakiri kati mwe mwogerako tebimanyi what do you call a seal Siru certifying ekiwandiiko kya company nti watakiteeka mu siru tekiba kituufu kati omusajja yagiina ebigambo byammwe siru osobola okugifuna awantu kyogamba nti bagijja mu ggulu eringa maana igwa bugu kyogamba nti eringa white smoke gye balina simu mwagibawa gwe wali olabeko ku siru ku kiwandiiko kyabo nze njiraba ku kisiru NUP okay nga bwolaba nti balina ssemateeka gwe balina n'abantu baabwe abajega gwe bakkiririzaamu ne siru basobola okuba nayo
kubanga omuntu alina amagezi agagenda n'ofukamira ku mavivi n'okebera wansi w'ekitanda ky'omukadde. Naye yali mugezi. Lubongo yakubanga era mwekyusa ne Kibalama nga tugenda mu kaluka 221. Twekyusa. Mwekyusa walaba akatambike mwakola. Kakati bw'oli munnamawulire. Bw'ogamba nze yali omuwawaabirwa namba 9 nga Kyagulanyi muwawaabirwa namba 3 Kibalama muwawaabirwa namba 2 ndowooza bw'otabaako kikyamu oba weetaaga kukebera mutwe. Nkyeŋŋamba akatambike mwakola nga mugamba nti bavudde ku ndagaano twateesa ssente emiliyoni 5 eza dola tebazituwadde. Kakati bwe waliwo gye twateeseza Lubongoya wuliriza olwaleero endagaano gye twakola ne Lubongoya nga aba People Power ne NUP yaggwako. N'endagaano eyo bo tebaali tebajoogerako wantu wonna wonna. Kakati gwe lwaki olowooza nti ffe yaffe be twogera kubeera kwekyusa sebo taata ebyabwe bye bibeera eby'amazima. Nje ngamba okugenda wansi w'ekitano okutujja Mzee Kibalama yali mugezi. Lwaki teyeekwata ku kamera ng'akutamye? Kubanga naawe musajja Kibalama we yaŋŋambira nti we yalabira ne basitola ng'agirina wano. Ngeri wano. Kasita yakutama ati akutame mu kitanda. Muzeeyi n'alaba wano n'akwata ku mutwe n'agamba n'ebigenda mu maaso sibiraba. Simbo. Naye bibyo byabufuzi. Byamwe nga biwanva ate. Tetugenda nti kusirika. Tetugenda sirika. Tuvudde wala ate tukyagenda. Naye nze nkuti oli musajja. Abamu singa baali balala singa babivaako dda. Abo naawe baana. Abo baana. Batugume babivaako dda bo. Buli omu alina engeri kati olumye nze bwe nnina obwange kubanga nze nalayiza Kyagulanyi. Tugume teyaliwo nga mulayiza. Yagamba mwamuleka. Kubanga twalina kubanga ye yakisensinga nti abasajja be bagenza okukwatagana naye bayayi n'afuna ka boda akagenda ekakiri agenda otuuka nga omaze omulayiza. Kakati yes abantu bangi bagze baggwamu amaanyi naye kakati ate omugigi omuto oguli ekavule gwategedde tetusobola kulekera basauda madada kibiina nga bayisa mu ggaali bannamateeka b'ekibiina. Oba oli awo nno oyinza n'okwesanga kye kyakyusisiza bannamateeka bali nga nabo bayinza okudda sayidi eno. Nate essuubi lyompadde nti ofuna miliyoni 46 ne bazikuwa kati kankugambe ku ssaawa zino noonya obukadde 98. Bwaki ngenda kukuba olukiiko gaggadde mu kisaawe Old Kampala nga bumalawo miliyoni meka? Miliyoni 98. Ate bagenda zireeta bamemba b'ekibiina n'abakulembeze nabo basolooza nga eri kye babakola. Ebyange babirabako kati nvudde mu kooti mbadde ne meeting. Kyogamba nti bwembeera ne meeting mu kifo abantu bange nga bamanyi nti basoloozezza emitwalo 5 ne tuli emitwalo 15 baba tebalabye risiiti. Ndaba bagirabye. So kati oyagala miliyoni 98? Njagala miliyoni 98 ye budget. Okuwa olukuŋŋaana awo. Old Kampala. Naye olukuŋŋaana lugenda kubeeramu abantu 6. Ate bonna nga bambadde uniform ya NUP. Simba tugenda kukoma wano leero olw'ensonga ezo zonna nga tuzitegedde. Tujja kwongera okumanya ebinaafaayo. Naye basajja bongeza ssente muzikwate. Nga tetunnakoma njagala ntwala omukisa guno era ntuuse obubaka. Kuva mu bakulembeze ab'ekibiina. Beebaza MS Media n'emikutu emirala. Olw'omulimu gwe mukola ki? Gwe mukola. Era ne basaba ne basaba era bantumye obubaka buno nti mbagambe nti expressing interest mufuuke official media ya tiimu yaffe. Bagambe balina obbawa ssente. Tujja sasula. Tugenda sasula. Tetusobola bakozeseza bwereere. Kubanga omanyi ekibadde kireese obuzibu. Ku mulundi guli twageze kizuula. Tubadde nga tukola interview. Kati olw'okuba nti eri basolooza. Bwe babagamba nti Simbwa ayogedde kino. Mwe mukiteesaako mutya. Babagamba ebya Simbwa mu bidiscarding mukwate miliyoni 1. Kati njagabeezi. Kintu naye ngo kitaddemu amaanyi mangi. Njagabeezi. Tekamu ssente. Mujeko bano abagundibu kakati gwe bano boyita bano mwizo banga mulimu ababede bano boyita bano kati ndo njagala nkubulire tinababaka ba parliament oyina boyinawo sure kolage simu yange
Toyogere. Asigenda kwogera. Ayitagala abantu balabe. Njagala gwolabe ogambe nti musajja kyayogera kiki? Nti nabaka wa parliament. Kyokama tasobola kuvaayo eri najja eno. Tasobola. Asobola. Under good leader. Linda ko under good leadership. Nemba ne mwami Matiyo badde ki? Aha. Oyo yera kisobirwa. Oyo naye muleke. Aha. Aha. Abo bonna kiso abo bapinga bupinzi. Aha. No yapinga muleke. Aha. No yapinga. Aha. 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 Onna wabado siziro kuberanga utraba lero Simba tugenda koma wano. Iwe wao. Tujja kutandikirawo onakulala ne Simba Paulo Kagombe. The man. Baba. Bintu si byangu. Tukomye wano lero tutandikirawo akumata kumira mpeera.